Omubbi ategeerekeseeko erya Mutyaba yalabiriza nannyini waka ku makya ng'agenza okukola bw'atyo ye kwe kuyingira mu nnyumba okwekola ekigenyi. Nannyini waka amanyiddwa nga Abubeeka Bugembe agenza okuddako ewaka ku Mutyaba kwakubya amaaso ng'amaliriza ogugwe. Nti ono bw'ati agasimbaganye naye wabula omubbi n'ateekako kakokola tondeka nnyuma. Ewuunyisa nnyo obudde obwo obw'okumakya okuba nti omuntu oli yeewunguddemu genda kukola ate ono akola ki? Amenya nnyumba. Oluvannyuma abatuuze bamuyambyeko okufubutula kabbira bw'atyo ne bamugwa mu buufu kwe kumuligita emigoba nte. Kwatidde nga tekirina gyawakudda omusajja ne bakivundula emisinde kirunene kiremeddwa ssale ekkubo ng'emmoloka ne kiraba ekisaanyaawo. Senga lwaki kigudde mu mmoloka walifu. Poliisi weegenza okutuukira ng'ono asigaddeko kikuba mukono. Bw'atyo bamuyoddeyodde okumujja ku batuuze ne bamuteeka ku kabangali ya poliisi. Mutyaba nga mutuuze w'e Kaabasanda ategeezezza nti okubba gubadde mulimu gwe gwa mu mutwe. Obadde nani? Bulijjo banani? Bannannyini waka bagamba guno si gwe mulundi ogubadde gusoose okubabbako TV nga baali bamanyi ku luno ababbi babasalidde amagezi. Ne tugulinda nduga akatugisibireko ku kisenge tulabe. Naye era azze olwaleero omubbi ku ssaawa nga 3 n'agisumululayo bulungi yani abadde agitwala. Ono mu bintu by'abadde apakidde mu kkutiya mubaddemu TV, wuufa, akuuma akakamula juice n'ebirala. Kimuyiseeko anti abadde akulaba TV kati agenda gisanga ku poliisi. Abatuuze bagamba nti obubbi bubadde bususe mu kitundu kyabwe. Kubanga ekisinga okwenyamiza bwe kubanga batusanga mu bizinesi zaffe ne bazifuna ate kati batusanga n'ewaka bisanatuku ne batandika okutukuba. Ababbi b'ente abamenya amayumba ababbi mu nsuku bannanga ababbi bangi abapoliisi bane tusobola ku bunkinki. Bwe batyo bawanjagidde poliisi ebongere ku by'okwerinda ne batuuze bannaabwe okuba abeekaliriza. Kati kubulwe tupangisa enjubu kuliko enjizi zaabimwe kubulwa otagisibira munda wekanga baguddewo ne batwala ebintu ng'ate bwe baba batukuba ne kalifuumu ne babitwalira ddala tosanga mukantu. Bannaye poliisi y'empigi mutwongere ku bukuumi naye tufa. Omwogezi wa poliisi mu bitundu by'e Katonga akakasizza okukwatibwa kwa Mutyaba nawera nga bwe bagenda okukola obutaweera okulaba nti obubbi mu kitundu kino bufuuka lufumo. Kubiriza abatuuze bwe muba mukutte omuntu bw'atyo abadde abba temumukuba temumuteekako buuta twagala tumugyemu information endala era atuliidinga ku bantu baakola nabo watunda ebintu bino byamaze okubba then tugezeeko kutangisiriza nabali abakola ebikolobero ebyo tubajje mu bantu. Omubbi atwaliddwa ku poliisi ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.